Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati waliwo yambuuzizza ekibuuzo wano mwana muwala. Waliwo omukyala yambuuzizza ekibuuzo ng'agamba nti waliwo omukyala yatondebwa nga ye tamala nga tatuuka ku ntikko. Yabuuzizza ekibuuzo nti waliwo omukyala yatondebwa nga tamala oba nga tatuuka ku ntikko. Ekibuuzo ekyo nsobola okikuddamu ne nkugamba nti buli mukyala yenna eyatondebwa, buli mukyala yenna atuuka ku ntikko ate amala. Gwe omukyala eyabuuzizza ekibuuzo ekyo njagadde nkuddemu nkubuulire nti buli mukyala yenna ali kuno ku nsi abeera atuuka bulungi ku ntikko, abeera amala bulungi nnyo. Okitegedde? Bwe kityo bwe kiri. Ebiseera ebisinga ekizibu ekyo si ggwe wekka si ggwe akirina gwe yabuuzizza ekibuuzo ekyo. Abakyala abasinga tebakifuna oba tebakirabanga nako, tebamanyi nawe kifaanana, tebamanyi na ngeri w'obeeramu ng'okifunye. Abasinga tebamanyi. Tebamanyi engeri mukyala gy'abeeramu ng'afunye ekintu ekyo eky'okutuuka ku ntikko oba ekyokumala. Tebabimanyi kuba tebakifunangako abasinga. Ekyo ky'olina okumanya. Eddagala erikutuusa ku ntikko abeera musajja. Omusajja oyo buli lwakkola ebyo ebijja okusanyula omubiri gwo, ebijja okukusanyula ggwe ng'omuntu, ebiseera ebisinga omubiri gwo guba gujja kukkiriza, obwongo buba bujja kukkiriza, obeera ojja kutuuka bulungi nnyo ku ntikko bulungi nnyo. Ekyo nkikubulira ggwe omukyala, just oyo omusajja gw'oba naye yateekeddwa okukulaga ebyo ebituufu by'oteekeddwa okufuna mu mukwano, obeera ojja kutuuka bulungi ku ntikko. Obuzibu obuli mu nsonga eyo kye muba mulaba nga kizibu nnyo okufuna ensonga eyo y'okutuuka ku ntikko, ebiseera ebisinga ndowooza mukiraba mu abakyala, obeera n'omuntu wo ne mubeera nga mutandise omukolo, naye obuzibu obubaawo ng'obeera otandika butandisi kunyumirwa ate omwami wo ye n'abeera ng'abivuddemu. Simanyi oba ekintu ekyo mukiraba nnyo, ng'obeera otandika butandisi kwaka ate ye amaanyi ne gamuggwamu oba naye n'atuuka n'abivaako. Ekintu ekyo ndowooza mukiraba nnyo, n'akuvaako ng'osigaddemu ekintu ekyo ng'owulira obadde okyayagala naye nga ye akuvuddeko ye aba amaze. Kati n'olwekyo ekyo ky'obeera osigadde owulira ekyo ng'owulira obadde okyanyumirwa, obadde okyayagala omuzannyo gugende mu maaso, ekyo kye kiba kigenda okukuleetera okutuuka ku ntikko oba okumala. Ekyo ky'oba owulira ng'owulira obadde okyanyumirwa, owulira kabadde kagenda mu maaso n'okkunyumira, kyokka ate munno n'aggamba nti nze mbivuddeko maze, oba n'agweri n'omulaba nga talina kyakkola nga nawe tolina kyakukola, n'osigalamu effumu eryo. Kati effumu eryo erikusigalamu eryo ne liba ligenda okukuleetera okukola ki? Okutuuka ku ntikko singa munno akulemerako ate ng'asigadde akukola ebyo by'owulira nga bikunyumira, kijja kuba kyangu nnyo okubeera ng'akumaza bulungi nnyo. Kati n'olwekyo gwe yabadde abuuza ekibuuzo kino nti waliwo omuntu gwe batonda nga tatuuka ku ntikko oba nga tamala, tekiriiyo. Buli muntu yenna amala, buli muntu yenna omukyala abeera amala, naye obuzibu bubaawo bukubulidde nti buba ku oyo omuntu gw'oba naye. Ojja kugamba nti mbadde kwasooka nga ndi bwentyo, n'owookubiri n'owookusatu, kisoboka bulungi nnyo, kisoboka bulungi nnyo. Obuzibu obuli mu muzannyo ogwo, abasajja tebawa bakyala baabwe budde ku muzannyo ogwo. Ebiseera ebisinga aba yeefaako yekka, ndowooza mutera obbalaba, ye abeera afa kimu kuyingira kiwedde. Kasita ayingira n'atuuka mu lugendo lwe n'atuuka bulungi, ye ng'abivaako ng'agweri, oba ddakiika emu oba ddakiika bbiri ye tebimukwatako. Okitegeera? Kati n'olwekyo just abaami be balina okwongera mu maanyi okubeera nga babalaga omukwano omutuufu. Kwegamba omuntu oyo gw'oba naye abeera akuliko yateekeddwa okukulaga omukwano omutuufu, omukwano ogwo gwennyini ogusaanidde, nawe kennyini owulire nti mu butuufu mpulira mpeddeyo. Kati ekyo ky'oba owulira singa oli aba n'abakitutte mu maaso n'akitwala mu maaso, kiba kijja kukuleeta gye kisembera. Ebivaayo byebyo by'owulira nti omuntu yatuuse ku ntikko, omuntu yamaze. Bwe kityo bwe kityo. Manyimu abakyala Katonda yabatonda, mulimu abakyala nga si mwangu, ng'omukyala olina okumatiza omubiri gwe, olina okumatiza obwongo bwe, olina omumatiza yenna. Kwegamba n'amatira n'awulira nga kituufu ky'omulaga kyekyo kyasaanidde okuwulira. Ebiseera ebisinga buli wawulira nga kimunyumidde n'awulira nga aweddeyo, awulira obuwoomi, awulira okunyumirwa,
nga kwegamba byonna biwulira kiba kyangu okumutuusa ku ntikko bwe kityo bwe kiri. Kambayo WhatsApp namba yange osobola okumbuuza ku vidiyo eno, nja kuba nnyongera okunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri 07778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Nja kuba nkuddamu bulungi nnyo bw'onaaba olina kyombuuziza ku vidiyo eno bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga vidiyo, mubeere bulungi, mweraba.